oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Amanya nze Ruth Ngendo okuva ku Visions Media nga ndi mukyala muyimbi. Oli muyimbi? Yes. Ko oli muto? Siri muto, just yakandabika bulabisi bulungi. Olina emyaka emeka? Nina emyaka kati 29. You look 19 or 18. Wow. Nedda munnange ekitiibwa kya Mukama kubeera nti ndabika bulungi. Twakulabyeku ne Sheebah. Mwali muli kaki mbala kaki? Sheebah nina oluyimba ne Sheebah baluyita leeta. Oluyimba nolulungi era njagala mu lulimbe. So kati bye twadde tukolako twadde ku video shoot actually. Gundi gye mwalabye clip gye mwalabye yatambudde tubadde ku video shoot. Shooting oluyimba lwa leeta. Sheebah omusinkana otya? Sheebah bulijjo njagala okukola ennyo ne Sheebah kyenyinza okugamba. So kati nagyogera ne management yange nga bambuuza muntu ki goyinza okwagala okukola naye ne mbagamba Sheebah. So manager wange n'anoonya Sheebah ne balaba nga nsobola okukola ki sobola okukola naye ne bamundeetera. Mu bayimbi bonna n'ogamba Sheebah wali omusinkanyeko omwegomba bwegombi lwaki? Nale simusisinkanangako but ngera artist omulala yenna ali eyo bangi beegomba okukola ne Sheebah kubanga muyimbi w'amaanyi. Mukyala w'amaanyi buli muntu abeere agamba one day one time nange nga sinabuukira bali beebweru kansooke nkoleku n'abawala. Experience yabadde etya? Mugenze mu studio mukoze audio? Ekituufu nali mutya bambi nali mutya kyenyinza obagamba nga like musaba naye nga mutya bwe natuuka ku studio ekituufu kiri nti nali nervous kubanga ngeri omuntu omulala yenna bakulesera omuyimbi ogwo obadde omanyi like ng'omulaba eri tomumanyi ate ejjukira nze mbadde muyimbi ekitegeera nga simanyikibwa nnyo ekitegeera so nga mutya bambi but surprisingly she's a cool lady. She is a cool lady kyenyinza obagamba. Kati gwe ne Sheebah ani yasooka mu studio? Gwe wasookawo ng'omulinze oba yawe wasookawo? Of course era ng'era alina kyayagala nina okusookawo. Nze nasookawo. Onoolaba ng'atuuse? Nina okulaba ngambi Sheebah nenzija naye bambi she's a nice lady kyenyinza obagamba. Twalayo nga muli mukola video. Experience yabadde etya? Mweyongedde okukwatagana? Tweyongedde okukwatagana ate n'ekintu ekirala my experience was good okola naye nti yamekinsiza okufeelinga comfortable teyandekeredde okitegeera nti netwadde tukola shoot nga kugamba Ruth wano tukola bwoti wano kola bwoti okitegeera kino kye kigenda okusobola okuyamba tukole kineeno kitegeera nga Sheebah yabyogera ebyo? Yes nga ngamba wallahi siyinza kulimba ddaani nga ngamba bwati nga ngamba Ruth kino kikole bwoti kino kikole bwoti kubanga njagaliza. Wafunye omukisa osharinga naye namba? Oba otedde ogimusaba enamba ye? Ogwasooka ddata naye ku luno naye kannagifunye. So mukyatinga kati? Twogera talina buzibu bambi. Mukyala mulungi. Abantu basuubira ki mu luyimba lwo ne Sheebah? Abantu kye bayinza okusuubira, it is a very nice song first of all. Luyimba lwa love. Naye kati gwayimba love? Oli mu love? Siri mu love naye kati ndi mu process ngiyiga so that we naagituukiramu wali nga ngitegedde bulungi namye baswaza. Olina nnyimba mmeka? Essaawa zino oluyimba lwange ne Sheebah lugenda kubeera lwa 8. Ng'oluddewo? Bagamba patience pains but pays. Obadde ng'oli mu kuyimba olawe? Yes. Era mu management eno? Yes, nina ennyimba ddaani nze nayimba nakuyimbira nteredde nakuyimbira matidde nayimba obudde nalonda nnyimba nnyingi n'olulika essaawa zino audio yange bagiyita bebiyo. Yes.
kale ebigambo bye bisembayo ebigambo byange ebisembayo abali ku Sanyuka TV amanya nze Ruth Ngendo mbasaba bambi mugende ku YouTube channel yange musubscribing enkozesa Ruth Ngendo NGENDO ku Facebook, Twitter, Instagram. Abayimbi bakyusa amanyi lwaki basigaza erinnya lyo nalisigaza kubanga nali ndyagala litali kunyumira liri unique olisanze nani era nsanze ku ggwe okitegeera ate nga mu music olina okubeera kongwa oli unique kale tuwe akapera akaki konna abantu bakutegeere bulungi omulangira mwe abafaananidde atya yakola mu ssente abasinga gwe batya watyo wa mirembe nnyo ebintu tabikaka wakitiibwa nti ewaabeyo gyava bibataka zempisa z'olaba ennungi ebyo byotambula enjogera ebyomusima bingi olulimi lwange baluyita nteredde abantu abasinga balumanyi nnyo oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo